Okulonda kw'obukiiko obw'ebyalo kusuubirwa okubaawo ku ntandikwa y'omwaka ogujja mu mwezi gwa January. Kino kidiridde Sipiika w'olukiiko lw'eggwanga Rebecca Kadaga okulagira Minisitule ya gavumenti ez'ebitundu okutandika okusomesa bannayuganda ku ngeri gye banalondamu abakulembeze baabwe nga n'akaseera akatono akasigaddeyo. Sipiika okuwa ekiragiro kino kidiridde Minisita w'ebyamateeka Kahindo Otafiire obutalabikako mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olunaku olwaleero ng'ono abadde alina okunyonyola eggwanga ku ngeri obukiiko bwa LC gye bugenda okulondebwamu omulundi guno. We were told that January we were going to have election in 2021. So how can we can't reach the requirements. This is our local government. We can't reach this kind of. Bassentebe b'obukiiko bw'ebyalo n'abakulembeze abalala okwawukanako n'engeri ya bulijjo ey'okulondera mu kabokisi ku luno kugenda kuba kwa kusimba nnyiriri ng'era ababaka ba paalamenti olunaku olwaleero babadde basuubira minisita w'ebyamateeka Kahindo Otafiire okubaako byannyonnyola bannayuganda ku nnonda enaagobererwa. Ne minisita yabadde alina okuwa olwaleero statement owa Justice and Constitutional Affairs talabiseeko, tewali wadde ensonga yonna eweereddwa nambulukufu. Tulowooza nti ebyo biraga nti gavumenti teri willing enough okuteekawo okulonda. Tusaba minisitule eteekemu eggyimu omuzannyo ejje 1 etegeeze abantu ennonda egenda kubeera bweti 2 tuteekewo n'ennaku z'omwezi ez'essimba oba ez'ekkalire ezigamba ennaku z'omwezi bwe ziti mu January wagenda kubaawo okulonda kwa LC. Wabula okusinziira ku minisita wa gavumenti ez'ebitundu Namuyango Jennifer beeteefuteefu okutegeka okulonda kw'abassentebe b'obukiiko bw'ebyalo. Tulina amateeka ge tulina okukyusa kibeere nti kisoboka ababa ba LCs okulondebwa nga babeesimbyeko ku migongo kati nga ministry ge tukolako kati. Giweze kumpi emyaka 17 bukyanga obukiiko bw'ebyalo obulondebwa. Joanita Mbabazi, KTV, amalindirire.